weewaawo akati Wannema bw'aba akubanja otegeera ddi ye Wannema yaani? Wannema asangibwa wa? Wannema alina amannya ameka? Era Wannema amaka ge gali ludda wa? Era bw'aba akubanja okitegeera otya nti tulina kaddu Wannema mu nju era mmanja? Era Wannema yaani? Akati omusajja ono Nsimbi afunye obubaka nga ali ku boodabooda agivuga. Ogambye nti obadde ovuga boodabooda naye ng'olina omusabaze gw'otaddeko ng'omuvuga, ekkubo ne libula. N'onoonya ekkubo nga libuze, naye ovudde ddaaki n'obaako ekkubo ly'okwata n'ovuga omusaabaze n'omutuusa ku siteegi y'entinda ng'omutadde. Ogambye nti obubaka buno tobutegedde. Kakati obubaka buno bwangu nnyo. Ekitundutundu eky'okuvuga boodabooda nga gw'ogivuga kitundutundu kya mayembe. Sigambye nti amayembe buli lw'olaba nga aba boodabooda nti amayembe ge gavuga boodabooda, nedda. Kiri ekintu kiri kimu nti bw'oloota ovuga pikipiki oba otambulira mu katundu k'amayembe, buli olaba nga ng'oli ku pikipiki ogivuga oba n'oloota pikipiki yonna oba ya booda oba si ya booda, oba olaba ekitundutundu eky'amayembe. Amayembe entambula zaago enkulu mulimu pikipiki, mulimu ennyonyi, ate si buli nnyonyi. Ennyonyi ezimu si zaago. Ennyonyi zino miigi, ezo wezito ennwanyi, netisi z'emigugu, ebyo byonna bikwatagana ku nnyonyi bya kiwanuka. Kyokka ennyonyi helikopita ya jjajjaffe Lubowa n'amayembe g'ayita nago. Kyokka bw'oloota evuuvuumira era oloota kitundu kya mayembe. Bw'oloota epikipiki era kitundutundu kya mayembe. So tekiriko nti oba ya booda oba yaki, wabula pikipiki ntambula y'amayembe nkulu nnyo. Kiringera bw'onoolota akagaali kaba ka muwanga, ye ggaali ye oba entambula ye enkulu muwanga kw'atambulira. Akati ekitundutundu ky'okubeera ng'oli ku pikipiki ng'otaddeko omusaabaze ng'omuvuga naye ekkubo ne libabulako, bwe budde bw'otambuliramu oba ekitundu ky'otambuliramu mu budde buno, nti tolina kkubo kyokka amayembe gakubanja, era amayembe g'oyita nago, era mu budde buno g'oli nago. Mu nnyota mw'otudde ey'ekitundutundu eky'amayembe tolina kkubo. Oyinza okuba olwaleero olinawo akalimo ng'okolera ng'ofuna, naye kitwale nti bw'onooba toterezeza kitundu ekyo, maaso ojja kuba tolina kkubo. Maaso oyinza okusanga obudde obuzibu, gamba ng'emirimu okuggwako, okunoonyanga emirimu ng'oginoonyeza mu kiwato, okunoonya wojja ekikumi ekyokulya naye nga tolabawo. Kye kitundutundu mw'olabidde ng'ovuga omusaabaze ku pikipiki, ekkubo ne libula. Omusaabaze ye jjajjaawo atudde mu kitundutundu eky'amayembe, ogwo muzimu. Naye ng'omuzimu ogwo gwakongojjanga amayembe. Omuzimu ogwo gwagala ogumanye otereze ebyagwo mu maaso osobole okuba n'ekkubo. Ekitundutundu eky'amayembe kye kitudde mu kkubo lyo. Ekyokukola kati oba ng'olinawo akalimu, nze ŋŋamba nti si kye wanditunuulidde, wabula wanditunuulidde akaseera akajja mu maaso. Akaseera akajja mu maaso si kangu,
mu bulamu bwo era kagenda kubeeramu okusoomoozebwa. Wabula omuntu omugezi yandibadde yeezuula nga bukyali. Bw'onyigiriza ennyo okunoonya ekkubo, ovuddemu n'ofuna ekkubo, n'ovuga omusaabaze n'omuteeka ku siteegi y'entinda. Ekituntundu eky'amayembe kikugamba ki? Oba omuzimu gukugamba ki? Ogwo mweso. Olina okutabaala n'ogenda Esese mu bizinga, n'ogenda mu kitundu kye bayita ebukasa, n'ogenda n'otwalira Wannema ebibye, n'omutwalira effumu, ensumbi. Waliwo ensumbi gye bawumba nga ya Wannema nga yeeweseko kungulu ekoze nga ennyukuta ya ero eno waggulu mu bulago, y'ensumbi ya mukama waffe Wannema. Akubanja ensumbi eyo omuggo n'effumu lye. Omuggo nno guba gwakulanga zeedi. Ebintu ebyo biriba byakusaabaza paka Ssese ku kizinga ekiyitibwa Bukasa, era ng'ekizinga ekyo kwe kutudde amaanyi ga Wannema. Ekitundu mwakubanjiza kya busungu, kyokka bw'onookitwala n'osasulayo ebintu ebyo ojja kuba tokyamuyita Wannema. Olwo ajja kuba ayingidde ekkowe erya Kitinda. Awo oloose ng'otuusizza omusaabaze entinda ku siteegi, bakutuma ewa Kitinda. Kitinda ye Wannema era Kitinda ye Ssemusulo. Abamu nno bamuyita Kaddu Wannema. Kituufu Kitinda ye Wannema era ye Ssemusulo era ye Kaddu Wannema. Kitinda bakutuma ku kyalo ekiyitibwa Ekitinda. Ekitinda kitudde ku mutala oguyitibwa Bukasa. Ekitinda kyalo. Ekitinda mwe mutudde embuga za Wannema. N'olwekyo obubaka bwo buno bukusindika butereevu ewa Kitinda, ku kyalo Kitinda, ku mutala Bukasa oba mu kizinga Bukasa. Ebukasa si ewa Mukasa, wabula ebukasa watuddeyo Kabaka Wannema. Ebubembe yewa Mukasa. Ewa Mukasa wayitibwa Ebubembe mu bizinga by'e Ssese, kyokka ewa Wannema ye wayitibwa Ebukasa. Omutala gwonna oba ekizinga kyonna kiyitibwa Bukasa, kyokka embuga za Wannema we ziri wayitibwa Ekitinda. Ye musaabaze gw'ovuze n'omutuusa ku siteegi entinda. Era onoogamba ntotegedde, nsuubira okuba nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.